Tegera nti bakusibye. Anti kati sina simu nga sinza abategeza ne bankutte. Nti bankutte. Kati babuuza sawa nga tunako mawo. Bamanya bakutte. Bakusanga iri kampiringisa. Bakusanga kampiringisa. Bakushaliddeko. Bwe bategera nti omuvubuka we yakulinda nga todda n'agamba like bamusibye. KCC. Sali aje musisi. Oyinayo omumbejja? Oyinayo omumbejja? Mulina. Abanswami muswamemu. Yonina. Omwana muwala ogenda n'okola n'okoma waka akamere nga kayidde. Buli kimu. Kagoye kagolole. Buli kimu. Kati mwasisinkana otya n'omumbejja? Nawe obimanyi. Ate nze kikyo mmanyi. Obimanyi ebya bulijjo. Bitya mwasisinkana mutya? Ebya bulijjo era omusanzu. Myanyamu. Mwesanga wa? Nali nzunga ne Maria nga bulijjo nga gyenzunga nayo. Ye yakwegayirira yanegayirira muguze ngamba waaye. Utonegayirira ngenda kuwa buwe. Wali osiimye? Nali nsinjasa nkwana kutandikira ne kukashaliwe era kuira. Bakubira amasimu? Nembeera busy. Nga bagamba ki? Era ogamba obumanyi. Mbuki ate nze mbumanyi. Ogamba obumanyi naawe. Okwata amasimu. Ogamba obumanyi. Wakubira esimu n'agamba kiri kitalabako obulabi. Zaamundi wano gawani ki. Ebiddako. Ebiddako abawala kati mwekwanira baselebu. Mukwana selebu. Singa Katonda abeera akuwaddeyo chance n'akugamba nti Ashraf nkwongeddeyo obulamu, ki kyoyagala kyuse bulamu bwo? Kyuse obulamu bwange. Era tekawo kamaali kuzimba nange mbeerekawo wanatalina maali. Ne batooto bo. Nange mbeera. N'omubejja. N'omukadde wange abeere wali. Kayumba wali kiki musimbirewo. Nze byembala. Sibala bingi asi mukadde abeere wali nga muzimbira akayumba. Famire yange wali abana bandampa babeere wali. Nange nfuneko wempumulira. Nange bakubula byabeera wali eri. Kati munnaye omukazi omujje mweyo ennaku gye mulimu babiri. Tofuna ssente n'otandika okufuna omukyala asimanya kale ssente eddiini ekkiriza sigaana naye omukyala anaawulira atya? Ng'okola ki? Obonyebonye naye ssente ozifunye otandise olaba abakazi abeeyerusa. Nsinza muguba wanzima akyemanyi bayaya abasinga. Bali bakuyayizaako? Zaako mbulire. Otwagala kumino ng'afuna essente. Ekyamazima. Bali bakuyayizaako batya? Abaana binyumya. Bekinyumize. Wayinza obijjukira ate nenkaba n'okukaaba. Kyogamba omukwano gukaabya. Waze okwagala muntu gukimanyi. Alina addamu biri biri ate biri. Omuwala yakola ki? Yali ssente ze z'engatto. Oyinza okwagala omuntu alina atuuka ate nga ye. Ogosobola n'okaaba nga ki? Ebirawo ebisoomooza. Nakunyiza obusunga. Bagala oba kumukuba bukubi. Kigamba abaana bo toyinza mukuba. Yatwa kikumira muli nawo. Kati baali bakumenyeko omutima. Bangi. Jangu. Nabakobulabi naye tobula. Mali ina ntono. Muguze ku mali. Ategayire muguze. Wangi? Mali ina ntono. Akole atya? Abagala gwanegayirire. Akwegayirire? Kati ate nga muguze mali ogamba oyina ntono ate ogamba nno. Ategayire muguze ataga kutegayira agere mu kikuubo agule. Musindise mu kikuubo? Muguze naawe. Ategayirire. Mami mwegayirire akuguze mali ayina ntono. Aganye. Mwegayirire agule. Aganye.
Otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo, wooteri, essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi. SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo w'ogeetaaga. Tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro. Tutunda zi generator, water pump eza buli kika okuli eza sola, ez'amasannyalaze, fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza. Twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire, ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko. Bino byonna nga bya buwangaazi. SMG Modern Plumbers tusangibwa mu Ndeeba okulira na Shell ne Kalinda Road. Okumanya ebisingawo tutuukirire ku Noti 7 Noti 5 2M2 3 Noti 8 ne Noti 755 Noti 4 Noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media, yenze Hadija Kigozi ndine muganda wange ono. Ndabako bulabi naye togula. Ati emayi tulina ntono. Mazima. Agala ogulage mu kikuba eri ebingi. Kati embali togitunda. Emayi basi gitunda, emayi mbali na ntono. Mazima. Kati ogisubula tobere nayo. Ali wina nga nasigazaaki. Musa kuba tulaba. Balamusizzaako. Bafaani bange batulabona balamusizza. Mwe ono Ghetto Boy Bambi Muyonjo, manager wa Mufaako. He looks good. I'm super proud of him. As a manager we Bambi aina team doza manager yamteeka ku TikTok. Njagala okutegeera obulamu bwe butambula butya. Abantu bangi bakikubye ku TikTok awo n'avaayo. Kugamba brand nebeeraawo nekomaawo netabako gyegenda. Njagala okutegeera ku bigendererwa by'omwana ono. Isayinza okulaba. Nanga okusanga. Oli otya? Ndi bulungi. Ozidde. Gyendi eddoboozi ly'okimanyi nti liyimba. Eddoboozi lyange. Oli muyimbi? Siri muyimbi. Tokirootangako, right? Sikirootangako ekyokuyimba. Eddoboozi lyo liyimbira nno ddala. Naye bangamba eddoboozi lyo liyimba naye ebyokuyimba tobiriimu. Sibiriimu. Kati amannya ag'amatuufu gwani? Ashraf. Olina musiraamu? Musiraamu. Mashallah, assalamu alaikum. Alaikum salaam. Naye maama oyogera ng'anaawona eddalu. Ate ntya. Oyogera mpola. Oyagala okuba osisinkanye Hajat. Edda. Ayagala okuba osisinkanye Hajat. Nedda Hajat. Tuli mwezi gwa Ramadhan abasiiba. Ekisibo kikuyiseemu Sibula kubanza ennyo linnuma sijasiiba. I'm so sorry. Byetaaga kuulamu. Taaga kuulamu era. Kati ba dentist tebakimanyi nti oli brand. Lwaki tebayingira mu kabokisi ka manager wo ne bakuwa offer? Abakola amannyo. Abakola. Amannyo. Basaba abakola amannyo. Abakola amannyo. Oba bakwegayirire bakoleko. Banegayirire bantwale banjemu. Bakwegayirire akukyala bakujemu erinnya. Bantwale balijemu. Bambi dentist ng'oli eyo ng'oli w'amannyo omwana wuno tudde naye amannyo akula amannyo. Erindi bubi. Ate he's a brand. Byalemeza n'osiiba nno. I'm so sorry. Bakoleko. Bakoleko. Nze munaye buli gw'edetaano musabira neno obuyambi mu ngeri yonna eri possible. Abantu abaagala bavaayo ne bamuyamba. Yeah. Okay, kati ongambe gwe Ashraf. Ani? Ashraf ani? Musobya Ashraf. Ani? Musobya Ashraf. Musobya. Oli muki? Sija musoga. Kodeyo. Tuliyo. Musada musoga. Oli musada musoga. Kuza ku bantu mu Lusoga. Musoga. Mujye bali abatubona. Mbalamusiza. Basoga mwena. Bende ino. Bakulabe ye Busoga. Iganga kamuni balahuli jinja. Balabasita. Bali kumbona dinesa. Kaliro, Kamuli, Ganga, Jinja, Wa. Wawo ovira ddala wosibuka. Zenga iganga. Oli weiganga. Iganga. Abantu beiganga bakulabira ddala. Balabira ddala. Kati wabadde iganga nojja mu Kampala. Nava iganga. Nava y'umwaka ki.
Tewali buzibu empozo sojinyumiza ne mu Lusoga nze nduwulira. Olusoga oluwulira. Iga nga navayo igira. Kampala maze mu myaka nga myaka 8 na 10. Myaka emeka? Aba 10. Myaka 10 nga ndi wano. Mu Kampala. Ekigeza wajja oli muto wano mu Kampala. Oba lwaki ngamba mu Uganda ekikolo njagala nnyo ennyonyi. Totodi Lusoga. Olusoga siri nduyidi katono. Ale katya. Ojja lutegeera nso kwegereza Olusoga. Njogereza Olusoga. Ainiwo nkuba kyekyo nda nkuye mu Lusoga nga nso kyogera. Okay. Kati tugenda kola nga awonzira mu Lusoga njagala wemalirako interview nga ndwize. So wajja mno mu Kampala ng'oli muto nnyo Kati bazadde bono balekayo Busoga. Bali. Bakukkiriza ojja eno oba wali olina famire ne Uganda? Ne mu Kampala. Kampala sinayo. Toyinaayo? Kati we wajja wakola otya? Running plans. Asina gwemanyina mu kibuga. Running plans pa. Nga toyina gwomanyi. Asina gwemanyi. Nampulira Kampala. Nyameza. Kampala. Tukana. Bana onge ensonyi zimutta. Si ono gwenda ku TikTok ye ensonyi zimuli bubi. Tojja akolekako kamera sinagamba kujjako. Omwana w'ensonyi nga zimutta. Ensonyi zitya. Omwana bannanga alina ensonyi bitya. Ensonyi zo. Oyina ensonyi? Sina nsonyi. Kyovola bw'ogamba abantu bakwegayirira obaguze tosaana baguza bintu. Bamala kunegayirira. Okubaguza? Tokyate. Kinyambe omuzeyokko. Bambinguza lemala kwerowooza. Kati onaddayo ejjinja ng'oyinamu 10. Yabeerawo. Njatu akaseera mbaguze nga maali eweze. Kati emaali ekyali ntono. Kati okoze utya okujongerako emaali? Kati sinafuna kasente naye ng'ofuna akasente nsobola ogyongeramu. Ate ng'abantu bakwegayirira bwegayiriza obaguze. Akasente kanaawera ddi? Kajawera. Okay. So kati ovudde Busoga ozze wano mu Kampala toyina gw'omanyiwo. Watandikirawo aba naye nga kizibu okujja awantu nga tomanyi. Natukirawo nga Kivubo. Ewaka watoloka butolosi? N'omukaire samusiibula. Omukaire tewamusiibula? Ati amusiibula. Lwaki? Watoloka ku ssomero tewasoma? Kusoma. Lwaki tewasoma? Ensonga ya mane, sente. Mwali temulina sente? Sente. Kati tuse Nakivubo? Tuse Nakivubo. Suiti namala kumya mwezi ogwo gumu. Nasobola bweru nga onda bucupa. Awo ng'olina emyaka emeka? Nga 18. Naonda bucupa. Mwezi ogwo nga ndi ku street. Waliwo kyali wange yali muno mu kibuga. Yatunda chapati. Yansangawo nakasero. Nanga nsiye gwashirafu nengamba yenzi. Nga kiti ate kati okwaki ku street. Yali naye we Busoga Kwaki ku street. Mugamba mwana ndi wano nonya mukalimo kenkola naye ebampa kalimo. Ndi mukyafu sina ngoye. Kati awo wali osulawa? Naye nsula kudeeya. Ng'okutiya. Nagamba jama tugende. Wakibosire. Ankolesa wanakkiriza okole ojja kukola. Twatuukayo bosi afuuka n'agaana. Agamba talina ngoye addugala alinza okunziba. Oli anja kusula n'aŋŋamba nze onjamuwa engoye banze ye mumanyi. Nasooka napacabaliza mutwalo nga gumu suka neera nenkomawo. Ng'ozitambuza? Zenyiike ez'omu butto. Nga nzire nga ampa maali. Ninzaayo sente ze. Lwakuba KCC yansumbuwamu. Etya? KCC jeke. Buli kiseera nga bakuwambako chapati ne bazirya. Abantu ayira nawo bode. Chapati nga bazirya Kibanga kizibiti bakula mu kooti. Kibanga kizibiti. Chapati kyezivunda. Simanyi baziteeka wa? Simanyi. Okay, baziteekanga wa?
bazirya. Era abantu kamini nga 8. I'm so sorry. Ngenda mu koti nga ndaba omulamuzi naye okunsonyiwa. Olw'okutunda ebintu ku kkubo. Nga ntembeeya. Bante na kampiringisa ngali abato. Nga gye bansibira. Oteyo mwezi gumu. Myezi 2. Wiki 2. Nga tebakuweerera mpulira bagambe kampiringisa wali essomero. Yesu naye naye sagala abeerayo nnyo. Alina okusaba obusibe abantu nenvaayo. Kati ovaayo omulundi ogwasooka kyali we yakuwa chapati wamuleka ali kuki yategeera nti bakusibye. Anti kati naye sirina simu nga sinza abategeeza ne bankutte. Nti bankutte. Kati bakubuuza ssaawa nga tonakomawo bamanya bakukutte. Bakusanga eri kampiringisa. Bakusanga kampiringisa. Bakushaliddeko. Bwe bategeera nti omuvubuka we yakulinda nga todda n'agamba layika bamusibye. KCC. Sali aje akabaffe. Nyo ndi munala nga bansibira kampiringisa. Wallahi. Nze kyanyizamu nga n'omulamuzi waddeyo okunsonyiwa akantu kadde oku tukaleke kaddeyo waka. Mwezi gumu mu kitundu oli okola busibe naye ng'oli mukozi oli mukola oli mutembera onya ssente zo obeerewo. Ng'ovaayo omulundi ogwasooka mukwano gwe yakuwa chapati wamusanga nabasanga era ogwasembayo neebuusamu awo neŋŋamba owaayi sinakuddamu kwaki kunkozesa neŋŋamba kana nene kapito wange kapito ka chati ye mpolampola ye naye yampolampola nijampolampola. Kati awo wali osula wange okola mu chapati? Awo naye nsula nateete abakaliga ewaani owabamuyita ali bosi waffe eyo ye yali ekibosire wammwe. Omuntu ogwasiba nze nenvaayo. Kati ono gye bakutwala ne bagamba nti awo ayinza n'okunziba ye wamukola otya? Yaye kati ebbanga lyamalayo yagamba amwala si mubbi bali mukolera bulungi emirimu gye nga ngikola bulungi. Yo ye yali atunda chapati? Okay nkutegedde. Emirimu ngikola bulungi okujanga kati nga njagala. Omuntu gwe basembayo okunswala nakomawo nagaa siddayo kanjiyo obulamu bwange jakamali mpola mpola. Obulamu bwa bosi wo bwali butya nyumiza? Obulamu bwa bosi wange tebwali bubi naye. Obulamu tebwali bubi nnyo bagati nga obimanyi nga bakukozesa embeera ebeerawo. Yali abasasula ati? Bali basasula wiiki. Ze sente mmeka ewiiki? Nze wiiki banvanga gumu 7. Bambi. Buli wiiki. Ng'otambuza chapati? Tambula chapati. Naye nga bazirya abantu? Bali bazirya. Abantu tebagamba nga bakwegayirira obaguze chapati za bosi? Ebiseera nga sirina kuba tyoni. Nga sinaleeta ng'ombe ngabako bulabi. Nga sinagireeta. Kati ebiseera nga zabeegayirira. Bakuguleko. Naye kati balina kuneegayirira okubaguza ku maali. Naye oba kati ako wakajjawo ako kwegayirira obaguze. Engombo gye yava nalina dda mu boto zino byayisibya byasiibo akuza abaana ku ssomero enga nakwata bu boto ninza okikuba abaza abaana ku ssomero babatera mu kyayi onasobola emaali nentuulamu yo yantuulamu nenjiwulira ntambula okupewa kiseka nenzira ewandegeya mulago nenzira ekaleere nga sinafuna ne kasitoma n'ogwo nga mpulira enyoto nga maali emmenya omusana. N'okola otya? Era asanga wabudanga n'ekyayi nga nyimba nalabayo nga zibyenyimba nga nkozesa enzimbuze kasoma mbavudde nako. Era obudde yaŋŋamba jamu ndabeko obulayi nsigenda agula. Ngamba owaayi saamunyiigira nno. Naye yalabako teyagula? Saanyiiga. Mwe yaŋŋamba leeta naleko obulayi nsigenda agula. Saamunyiigira nga taguze. Naye mbwe yatandikira awo. Labako obulabi naye togula. Abantu ne batandika okugulako olw'ekyo. Engombo yava.
ndabako bulabi naye togula era nga ndabako naye tebagula emali mbali na ntono bulabako bulabi naye togula emali ina ntono agala ogulage mu kikubo eri ebingi yanza abantu basindika mu kikubo kumanyi mali eri mu kikubo mali yoni kati abe kikubo bakusasula bakubira akalango era baba ku sente anda babe ku sente bwana bakubira veibo buli musubuzi yana kati abasindika mu kikubo nange mali we nawe era jaga wawe muje munguleko mali yaweze mali we nawe era ajina pe ku sente naye sinaweza mali nchali bubi so kati bote wazitekawo chali bubi nayo jaterera inshallah kati bote zo wazisawa zichaliyo wazitereka yali nsubula hata mjifo che waligenze nozisubuza abantu mu maduka bazitwala at least ku bei poa ofune mwaka sente po bafuna mmeka baba nakunega nabagamba ino kunega yira naye baagana teri agena kwegayirira bakwegayirira no baguzenga nemba kuza aizo kasinika kasete ngambe kano 14 mtwalo kano bakaitani Jordani kamchikadde bakamchipya kamchipya kati oboka ko masente ngameka numba yo 12 iki naye mamenga tuzungaza pe yobenga tuzape za basajja zino za basajja n'abakazi bazambala n'abadansa bazambala nze aketaze okaina mu delivery akutukako woli abalina okunegayira nanga akamali nkagalaako sooka ntuusaako ashirafu zise bannange so boto ngozikwata ngozitereka ng'ova mu boto nga nze wa matundu baali ngambala season nze ndi wa season kati boto zaagana wali mu biseera by'abaana kuddayo ku ssomero ate nkuba neetonya neŋŋanga nkwata amatundu baali wakali muko nze mbala season wali bakugamu bwati matundu baali ngamba isa matundu baali musana egwa basinza kwata tundu baali amatundu baali gonga gatambula nawo gagamenyamu ate gatya nawo gamenya okugetika kuno gadala kukibega bega kuno bana amatundu baali nga gazitowa gazitowa oyiteka wano naye nga abantu bazigula wala bagagula oyikubika maali ye kwanikako bintu nayo basanga kizibu uza abali bagulwako bawo kaleerwe nawe mulagaawo mu butale naomulako kwasibala bamulako amatundu baali kubiri wakakande ab'ebitanda n'entebe abo baali bagagula ampa ku sente nga biwengenda osinze era mpaoneka envudde bakuzeeko 2 kale nenza memory card nzi ndi wa season memory card flash okoze nno oli musajja mukozi oli musajja muyiribi wetagamu ekiduuka nkirimeko wali papa Kenzo singa yakolerayo ekiduuka twakati akayiba kagenda mukolera sente okuwala nabamani akayimba kasemanya atulaba mwamusinkana kamulaba yabayokyayo ku pepa yatokyayo tuyinza mwaza muto yatokyayo yatokyayo mashallah ekyo kiro abayimbi babiwe mulaba abavubuka nga banene nga balina kye bakoze nga mukyagala mbasinkane mbawe ku sente naye kati era tekikugana kuddayo ewa Kenzo n'oteekayo ekirowoozo kyo oyo pulezidenti w'abayimbi mulamba alina sente nsobola okuddayo federation government yamuwa sente z'abayimbi oyo pulezidenti mulamba ekibiina kyakulira kati kirimu sente ogenda n'oteekayo proposal yo n'omugamba munaye papa ndi bubi noonya akaduuka we mpumulize engatto zino neetaagayoko obukadde nga 6
Ajja kugamba olinawo obumeka nti ninawo bubiri nti kale basa eyo okuwaddeyo obuna. Nze nkuwadde amagezi. Teweebaka anti kesi sekusumbwa. Yali akankuba nayo yanna. Bakuba? Wewe yankwata. Ng'atambula. Ne mali. Amanyi bakwata bagenda be batadde ku kkubo. Okulaba. Ne mali yasigala nayo. No bangambo. Yali ajjeyo mukuba akalanga. Yali ajja tukuba akalanga awo side. Wano. Sine jalaba ne mali yasigala yawo. Yasigalayo. Mali yasigalayo. N'odduka Adduka bamukwana paka bamutwala eri ku konde kagundi ke City Hall. bamutwala eno ku gundi. Sawa ya Queen eno kampali ka Nsafi. Usafi market. Awe bantwala. Kati nga bakulanga ki? Ana ngenda wafiki kwata chi video. Yatukwate akalango bitini bamisanga nga akutenga. Ekikati eyo Kampala tokkirizibwa kukola butembeeyi ng'otambula. Natiba. Kambuuze. Abatambula tebakyabakkiriza. Bane manyi tebakkiriza bano abaala ebintu. Ate bantu banaaziraba batya? Tewali gwe bakkiriza. Niba oteeka ku kkubo noba otambula. Jasayi nkutenga bana mwekanga. Mwemira okulira bw'adani yalinnya wano. Ate wano. N'ogwa. Nengwa nankubajira y'akamotoka. N'akuteeka ku mmotoka. Era n'ogenda mukomera. Bantwale bankwata ssaawa nga 5 bantasanga 10 na mmeka. Bantasaawa 10 n'emu. Naye omusaayi nze nga ntya. Bantasaawa 10 n'emu. Naye kansindikire. Saawa 10 n'emu ne mali yasigala nayo. Peya nga mmekeze nga. Yaliyo peya 3 mu bikulooko n'ekitimbalani. Bangamba ngendeyo ninanga muntu n'emitwalo 5 kupeya ezo peya 3. Ate agali badde amagoba ate ogawe sikesisi. Agambo kati ngene emitwalo 5 kupeya omuntu awansi ng'anyigirizibwa nnyo. Naasya bakesi nagamba agambe nako oli omutembeyi omugobanga n'akudduwako ye tomugoba muleke. Oyinza okumuleetera ekizibu oba n'agwa mu mmotoka. Kaba kyeyakola. I'm so sorry. Emali asigalayo ngene emitwalo 5 ninanga muntu. Naye ngendaga muntu ogina. Ate njirina. Yayagala kunemeza. Mali esigaleyo kati ngene peya 3 ngene emitwalo 5 ninanga muntu. Sibyangu bannaye naye obulamu bwe butyo bwe butambula. Nze njagala nnyo balaga obulamu bwe butambula. Mubeerera ku TikTok temumanyi bannammwe bye bayitamu. Abantu nga bayitamu bingi obbeezaawo obulamu. Kati wayingira otya engatto kapito wamugyawa mu ngatto ate ng'olwedde ebintu. Kati amatundu bali go gaggwawo gonna. Oba agalala wagatereka nago. Amatundu bali gyali nsuubula. Nga bakuwa obatwalira. Ogenda obolesayo simu yo. Ogamba mpaka mansi ngende njiririremu nga tolina. Bambi. Ng'oli muyiribi? Ola. Ayo gya notekayo simu yo tolina kapito n'ogamba mpaka peya bill zokka ngende nkubayiseemu. Kyokka JKCC ezitwala olaba esimu yo bagitwala. Era kati simu ebe inaasigala. Simu yo ebe inaasigala. Kiba toyinaamu. Osinzeyo kasimu ko bakuwa kamali ogenda oyiriwe ononya kasente. Sisi uye jeke nokusibanga ekusibye nibakuteekayo okomawo nga bakasitoma bakwerabira n'essimu yo nga ate baagala mmanya ate baagala agamba tunayimanyi wadduka simu lwagitunda ibyo naye maneja bambi ono omwana omulabiridde wewayagira ku mutimbagano ddala yali ghetto boy nnyo. Right now oba naawe ojje naye ogenda gwa katebe wuyo omusajja akatebe kaffe yakamenya yajja omuvubuka oyo biki ne mugalabako sokojje soke tukwateyo kavidiyo akasooka we yalina ebboto ne kasooka ntukassaayo ne katakola
Nimuga kati jangu tukola akasemba yako akenzo kiyateeka mu luyimba. Nimuga jangu. Na obera aguza omukazi awo bikino muga mukazi mwega negayirire nagamba aganye muleke na mulekaawo. Negera baka video bana nkata busenga ndaba bana kugundi account eduka buddu siringa kali ate ne bandu bamugamba mbuno ku TikTok onfuniyako sente. Atofunako Sifunanga ko ne mugamba TikTok tesasula nanga nfunako sente nze nasoka agenda. Basoka bamupaza o. Era amana ategera amazima. Nadda. Segedde. Kati bannange wali opaala ngo ogenda wa. Sikupala. Sapalako. Sapalako. Wakola otya? Sapalako. Bibaonga bingi naye bituuka n'ebiggwawo ebyo. Naye kati olina skill mu kumanaging abantu. You should get more people bo managing so that you make money. Obagase nabo bakugase. Mbalina muwalo n'abalabe twakoledde oluyimba awo bakuba. Waliwo n'abalabe twakoledde oluyimba awo ku gundi. Wano wandege tubeera abantu bajja bangi bonna. Zera mbasaba bena gye muli eyo ng'oyagala okukwatako biki. Sobola okujjawo wali ku workshop yange wali ku 2 nonsangawo. Workshop okola biki obajja? Tubajja kanika biki buli kimu tubimanyi kibeerawo awo. Waliwo abajja keesa waliwo abajja ebitanda biki. Kati gwokola nga bloka waabyo. Embeerawo awo nga bloka. Kukanikira Life in the ghetto is very amazing. Abana mu ghetto balina one love. Juzi tuwadde twakolayo video awo era adde waliwo niga wabadde naye muyimbi muto. Bamukoledde video era twagikozesezza simu yaffe naye nzolowooza ya kamera. Kimanye ku bana ba ghetto ebyokulya bibula naye essimu ye baawo. Nenga sibina jeni. Gwe togirina Jeni nayo musajja wange njikulaga. Ojajefuna mpola. Era okumenkiza we businga. Okumenkiza naye kati golaba what we wali ofanana. Olako ku videos za like months ago. Ziraba. Otelo ziraba. Kati ne welaba ne kakatula ogeze nogeja. Erinyo linuma. Erinyo likuluma. Yanzo liwana bangeze ineta bagamba. Wafunye sente kibosire wakuba 8 kati busezo olina. Nenge ino cherinkola. I'm so sorry. Naye lijawona nkusabidde wano ba dentist batunule mu nsonga zo. Bakoleko erinyo. Oli brandi. Oli celeb. Ogamba ne bakano kwebaka. Bambi. Bana erinyo liruma. Naye walibera litandise okulumamira ku painkiller bagita Dynapa. Ogimanyi? Ya bulu. Eyingira mu linyo n'owulira lyekutte bweriti. Inyo cherinkola. Nga lyesanyalazza lyokka. Bagita Dynapa bro. Giwandiiko gimufunire. Nga bw'alinze dentist. Ogisegedde? Eyo. Ne wagimira kati asobola okumbulira. Ngenda gikugulira ali nga tuzze. Rapanti bw'ogyemanyiza ennyo erinyo lituuka nga bw'oba tolimize liba likuluma ng'olina kubanga naye kankusabire ofuneyo abantu bakukwateko. Waliwo abantu bangi abatuula mu ngoma ya muganda wange oyo. Ab'amasimu abaki muzira kisaamuweeyo essimu kuba talina ssimu. Talina ssimu muganda wange oyo mujje wala era njagala afuuke wa kibi. Kubeera tubeerawo nga tunoonya content buli ssaawa buli ddakiika njagala afuuke wa kibi. Sagala ddemu natambula nga tukiringa wamu abantu nga twebazisanga. Mbadde nsaba abali eyo oba omukulembeze Kenzo tukusaba tukusaba Edi Kenzo muganda tukoyo tambula twagala tufunewo akantu konna we tukyula nga twebazisanga kuba order zo tuzirinawo delivery esobola ogikola kyembadde ngamba kyembadde njogerako nganzi. Abalungi abatulaba tulinelabako obulabi naye togula emayi tulina ntono agala ogulagaye mu kikuubo eri ebingi kanegayire mbaguze baganye okunegayira obaguza naye maali olina ntono baleke babaganye
N'atambula n'agenda. Mali. So kati n'otunda amatundubali sinnakuvaako. N'ova amatundubali n'odda mu ngatto. Nzira mu ngatto. N'odda mu layini z'amasimu ne memory card. Ne flash ne bluetooth w'omatu. Nsika ne mutambula tamuzaamu awo. Abantu nga bagula. Era nga bagula naye nga si nnyo. Kati n'obivaamu. Nenzira mu ngatto. Ebyafikawo wabiteekawa obeera wagendanga ne bakuwa n'olekayo essimu. Era byakuteekayo essimu. Bakumata bina wadde kapito wadde wa mutwalo. Kikoyinawo essimu nogera n'oliteeka n'oŋŋamba. Ngende enjiri benzi akawungezi yakusalako ndeete musendezi. Era kinakolanga. Matundubaali ngatto n'engatto kati. Bwotyo bw'okola. Oteekayo engatto zo. Ani yakusumbuwa kusimya manager girlfriend? Simanyi akubira. Oyinayo omumbejja Bangamba bishi. Ero. Oyinayo omumbejja? Oyinayo omumbejja? Yo mulina. Abanswami muswamemu. Yo nina. Omwana muwala ogenda n'okola n'okoma waka akamere nga kayidde. Buli kimu. Kagoye kagolole. Buli kimu. Kati mwasisinkana otya n'omumbejja? Nawe obimanyi. Ate nze kikyo mmanyi. Obimanyi ebya bulijjo. Bitya mwasisinkana mutya? Ebya bulijjo era omusanzu. Nyamyamu. Mwesanga wa? Era nali nzunga ne Maria nga bulijjo nga gyenzunga nayo. Ye yakwegayirira yanegayirira muguze mugamba owaaye. Gutonegayirira ngenda kuwa buwe. Wali osiimye? Nali nsinjasa nkwana kugaanikira awo ne kukashaliwe era. Abimanya tewali babimanyi. Omumbejja afaanana atya mweru, nyashi. Awo sembali babayita musimanyi kyokwera ali awo si mweru. Mochi. Munyarwanda. Chala Mudama. Muchotala. Mudama. Abakyala abadaama balungi. Bali pretty. Yeah. Nasimo era abaswamu simanyi gye ndi banswamemu. Bakuweereza message nga baagala obakwane. Abakwana. Nedda sikanko message poza amasimu ge bankubira. Bakubira amasimu. Nembeera busy. Nga bagamba ki? Era ogamba obumanyi. Mbuki ate nze mbumanyi. Ogamba obumanyi naawe. Okwata amasimu. Ogamba obumanyi. Olwakubira esimu n'agamba kiyishako obulabi. Zamundi wano gabani ki. Ebiddako. Abawala kati mwekwanira baserebu. Mukwana serebu labako obulabi. Abakadama bakubira. Abaana mufunako. Tubuulire omumbejja tajja kunyiiga. Akimanyi nti kati oli serebu. Kale wananyiiga. Kale birekete sikuleetere ebizibu. Tayinza anyiiga. Ayinza onyiiga takwesiga. Taneesiga. Takwesiga? Lwaki takwesiga? Simanyi olwokuba ndi serebu. Amanyi kajja kumbukira. Bayinza omubukira. Omumbejja guma. Olaba omwana omulenzi akwogeddeko wano eno ku mutimbagano kitegeeza eggwaliwo. Ebyo biveeko ebya insecurity. Kyembali nsaba ne bano sibatera okubulango. Bakuwe ku bulango. Okubira ddala. Basaabe kati kubiraamu kaakalango. Akalango kaaki. Kano ak'okulaba chano yange. Tabaye. Yako obulabi naye togera ku mukutu mulala. Era ku mukutu ki? HK Media. Gyoka gyolina obeerako. Mazima. Byako byakabi byoka. Oyina eddoboozi erimba, eddoboozi lyo ddene. Ate asobola gikuba muli nabanga avaali watukamera n'emikwano nejja nabeeranga bwogenda okukuzenga. Muyina art. Honestly mulina. Mumulina art alanga.
bale njagala ku testinga kulaba ate ekirala saba byonna byoyagala abakulaba abakwagala bajja bikuwa ddoboozi abantu abamu amakino etaaga jasika bizinensi nfune wentuula ofuneko nfune wentuula ab'obulango bizinensi ndaba bizinensi yeyesinga kati n'akalango bamusanga ku namba kyeyesimu mwe namba enamba yange waliwo gye nkozesa ku tiktok yange si buli omu nti naali ku tiktok yange enyini gyonkubiddeko gisome 0708 87 13 oba oyagala musajja wange oyagala kubeera mu vidiyo kukubira kalango okukolera ki okubako enamba y'essimu kuba tujja kutuukako wonna woba oli onna oba oliwa oba oli mbaali owulira ki okuba nti nno oli ku mutimbagano kyamaanyi nnyo nkuya bulungi maama we yakulaba nakkubira kati yandaba naŋŋamba mwana wange kyekyo wamala noddayo kawaka oluvannyuma ng'ozeeno mu Kampala toddangayo okuva we wajja nagendayoko mirundi ng'ebiri kati awo nimbye nalina kyanze nagiramu mirundi ebiri muneegendayo olaba abakadde obulamu bumpi oba olina bakadde bo nga bakyaliko tubeera nnyo eno Kampala kufiira eno ogendayo n'obalaba nodda naye omukale kati mage mujjane mutwale ewaabwe transport akwenda okukomawo ng'akomera eradda ku street wali obuzibu olina okugenda okima emikisa era kyembala olina okugenda okima emikisa ebyo byoliko temanyi nayinza okugaana okuwera paka era kituufu baoli omukadde yagaba emikisa genayo maama wo omubuulire kyoliko eno e Kampala ateekemu essaala gweokomewo eno James interview ebintu bitambule baye biteekeddwa otambula kuba kati abali bisigalwa weetaagawo wa kamera namuwerekerako bukyalo werekerako ab'omukadde wonna n'abalala bulungi bayeetaaga katukotula wagala kunteeka mu puroguramu zammwe ez'amafuta wagala kunteeka mu puroguramu zammwe ez'amafuta naye nsawo bawerekerako wemba nina obudde mugenda paka bakadde nolaba kivuddeko naye wala wetutudde twala ku mukadde naye mwagala nnyo mami woye ate dadi bona mba kyenka bonna baagala kyenkanyi sinza ate kwagalako natono naye wabaawo gwosinga gwensinga era maama abimanyi ate kinyumizaamu katono nnyo weekati n'ettondo nyakuba mukomyawo omulundi omulala ninako gye ŋŋenda munansonyiwa twongere okubeera nga tunyumyamu manager agambye nti ayagala agendeko mu bakadde be on camera kakiteeke mukola ndaba oba nakisobola cause mbadde nnyo eyiganga by the way ninayo emikwano mingi muyiganga so mba nsobola okugenda naawe inshallah munsabire katulinde ekisibo kisoke kimala okuggwa so n'akasembayo ke mulina okwogerako eri abantu tubasaba bulango bwokka mubasaba mirimu yeetaza akalango oyagala ki kubeera mu vidiyo mu luyimba baana beeragala bapromotinga so okunkubira ku namba y'essimu eyo gyembawadde kyembasaba kamaaliko kati kanawera njala okubaguza ekyamazima nja baguza kummana emaali ekyaganya okuwera jaba obeerayo ng'osolooza akamaali nenguza ku batunze yasobola obikola nagamba kamaaliko ako ogenda okuguza abatunze singa bagende wakenda yali agambye tugendeko ewa gundi kwa misiti gundi yali baali batuganya embuno eki yali yabayita lwaki temwagendayo naye twatuukayo batukuba enkokola abasirikale baali bagambe Kenzo n'amukubirawo netwogera naye n'atugamba olwokubiri tuukayo olwokubiri ng'ate naye era wali fix batera twamulaba naye tubadde tusaba naye omukulu waamwoyo
bade twagala musingana Ainzo tuyambira abana natuwa kamana natuwa akantu banana Abawawa muteeke engatto. Natuwa tekenga tutatambuza Ate haja ayina bondi ayina ani hamuku. Natuwa yakakumbe bakamuweka Asobola okubawa. Kiba kigwamu. Okay. Kati nga ngenda okusibula abantu. Kino wakirootako walootako okweraba ng'oli ku TV okweraba nga abantu bakwogerako. Kyali kiyingiddeko mu bwongo obwo obukyanga obaawo? Kyayingiramu kulangwa kale ng'egi natambulangamu. Otuuka wali ng'oyimba akubulabirako bulabi notuuka oli nakuzaamu ayi n'agamba engombo gy'okola. Jatuuka lunaku lumu ekikube. Olabako bulabi nga yeebuuza kuli mutembeeyi bakasitoma ate olala bakwegayirire. N'agamba naku lumu ojala akadoboozi tegenda obeera. Kati kyekino. Naye kisuubira naye weekiri. Singa Katonda abeera akuwaddeyo chance n'akugamba nti Ashraf nkwongeddeyo obulamu ki kyoyagala kyuse mu bulamu bwo? Kyuse obulamu bwange era tekawo kamaali kuzimba nange mbeerekawo wanatalina maali ne batooto bo n'omubejja n'omukadde wange abeere wali kayumba wali kiki musimbirewo nze byembala sibala bingi asi mukadde abeere wali nga muzimbira akayumba famire yange wali abana bandamba babeere wali naye nfuneko bwempumulira naye labako bulabi abeera wali eri. Kati munnaye omukazi omujje mu ennaku gye mulimu babiri tofuna ssente n'otandika okufuna omukyala asimanya kale ssente eddiini ekkiriza sigaana naye omukyala anaawulira atya? Ng'okola ki? Obonyebonye naye ssente ozifunye otandise olaba abakazi abeeyerusa. Nsinza muguba wanzima naye akyakimanyi bayaya abasinga. Bali bakuyayizaako? Sooka omubuulire. Twagala ku bino ng'afuna essente. Ekyamazima. Bali bakuyayizaako batya? Nabinyumya. Bitunyumize. Wayinza obijjukira ate nenkaba n'okukaaba. Kyogamba omukwano gukaabya. Waze okwagala muntu gukimanyi. Ayina addamu biri biri ate biri. Omuwala yakola ki? Yali ssente ze z'engatto. Oyinza okwagala omuntu alina atuuka ate nga ye. Ogusobola n'okaaba nga ki? Ebirawo ebisoomooza. Nakunyiza olw'obusunga. Kagana mukuba oba kumukuba bukubi. Kigamba abaana bo toyinza mukuba. Yatwa kikumira muli nawo. Kati baali bakumenyeko omutima. Bangi. Balimba twagaleko nnyo. Balimba. Ekiyinza okumenya omutima nnyo. Naye kati kasita olina omubejja. Mugaye nti ndieno omutumidde. Nashiringa. Kati wakiringa, wapaakinga. Paakinga sitayayana. That's nice. Abayayana mwakolabako bulabi ng'oli eyo. Bayayana kumaawo bamwanumyanya emitima. Wadde nkyalya. Kale abalungi abakirawo nakola leero tunyumizaamuko ne mwana mulenzi Ashraf gwe mumanyinga. Labako bulabi ayeta ogula emayi tulina ntono. Yeah. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.